Town Council y'Empigi etubidde n'ekizibu kya Kasasiro ekireeseewo obweraliikirivu mu batuuze n'abasuubuzi. Okiba nga kisoboka kwe kusiima kwammwe bannaffe oba Town Council n'okutwaliza wamu. Tufune ebifo ebimanyiddwa nti wano Kasasiro waayiibwa ekimotoka oba oliawo kijja ekijjawo Kasasiro okusinga nti omuntu akola eky'abantu tebafaayo. Bwe batuuka okuŋŋamba nti nsasule ssente ez'okuŋŋaanya Kasasiro ne sizisasula nenkwata Kasasiro wange buli wiiki nga mutwala mu kifo kibeera gazetted okuyiwayo Kasasiro wange. Batugamba tufune we tuteeka ebisasiro byaffe. Naye tufuna we tuteeka ebisasiro ebyo naye ate nga tewali abitujjako. Tukoze tutya? Embeera eno eviiriddeko abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu ggwanga ekya National Environment Management Authority wamu ne disitulikiti ya Mpigi okuvaayo okubangula abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ku ngeri y'okukwatamu ensonga ya Kasasiro. Yaffe emmotoka zonna ziri wano zaafa. Tekyayina ssente bwe zijja zisobola kuyola Kasasiro. Wabula ffe bennyini ng'abantu ffe tulina okwekubiriza okulaba nga tuyola Kasasiro ono ate ne tumuteekwa awo wennyini waateekeddwa okugenda so si buli wamu. Kale bano tubakwatizeeko abatandise omulimu guno bagutuukirize bulungi baba akasente ke basabye akatonotono mukabawe ku lw'obulungi bwe Town Council yaffe. Musawo Stephen Mwanga atwala ebyobulamu mu Town Council y'Empigi agamba obwavu obuyitiridde bwaviiriddeko ne bakontrakita aba kampuni ya Kafamu ababadde bakwasibwa eddimu ly'okuyola Kasasiro okuwummuzibwa. Mpigi Town Council bw'esooza ssente eziteeka ku system gye bayita IRAS kati ne zigenda zikomawo luvannyuma lwa myezi 3 quarterly kati tubadde tetunazifuna kumusasula. Yensonga lwaki twakirizaganyizza naye tulabe nti Town Council etandika okweyolera ebisaaniko n'okwera. Raymond Mutaawe, Town Clerk wa Mpigi Town Council, aliko amagezi gawadde abatuuze okusobola okukendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa ku Kasasiro. Tulanga oli ku muzigo era lwaki osobola okugamba wali banange tukozeseeko tusooti nga bino ebivunda tubiwe bano bino ebitavunda tubikole bwe buti bino tukolemu fertilizers singa yo si cost. Ekitone ennyo mu Mpigi Town Council nga bolaba bwe tuli bwe tuteekako tractor bwe tuteekako time obudde bwe tutwala ne tuteekako na buli kintu ekitone ennyo tugenda okumalako omwezi gumu nga tukoseza $7,000,000. Peter Ndugga okuva mu NEMA yakulembeddemu ababangudde abakulembeze ab'enjawulo ku nsonga za Kasasiro era bawadde amagezi okuvunaana abamumansa. Basangiddwa ng'asuula Kasasiro mu bifo ebitali bituufu mukkirizibwa omukuba fayini n'okumutwala mu kkomera kuba omusango guba gukola ki gumusinga. Atwala ebyobutonde ku disitulikiti y'Empigi Tone Muddeki abatuuze abookya Kasasiro abalabudde. Waliwo engeri ebintu ebirala bisobola okuba mu Kasasiro oyo nga ku recyclinga ebintu ebisinga babitwala babizaayo ne babisaanuusa ne bakolamu ebirala. Tukitegedde ng'omukulu bayogedde si kibi nnyo okokya Kasasiro kubanga wekya Kasasiro oyo ate olwo kibayita pollution kyoba oleeta mulimu emika egy'enjawulo egiva mu bintu byekyokyeeza plastic ebyo ebiyinza okubeera ebyobulabe eri abantu abalala n'amateeka tegakkiriza kubanga wekya Kasasiro. Bya Mutale mwa Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.